bamusala busaze obulago. Ku Lwokuna lwa wiiki eno mu mawulire gaffe agabootikire twakulaze eggulire ly'omukazi yatemuddwa mu ngeri y'entiisa bwe yatemeddwako ekigere omukono n'envi ne biteekebwa mu kaveera ne bisibwa okumpi n'omulambo gwe. Omulambo guno gwasuulibwa mu Kizito Zone mu Lwero Town Council nga gwalabibwa abaana abali bakedde okulonda scrap. Ayina ensawo naye temuli biwandiiko. Abaaliwo bategeeza ng'omukyalo alingi yattibwa wiiki bbiri emabega n'asuulibwawo. Wabadde tewannabeerawo bantu. Omukyalo oluvannyuma yaziikiddwa ab'eŋŋanda ze mu bitundu by'ebisoga libadde teriribusa omukyalo y'omu Afu Akenze bo gwe bagamba nti yaziikiddwa ng'akomyewo. Kati mwabadde muli awo ng'atuuse ngeri bannyina bakuba essimu nti oli mwannyinaffe gyali bakyala musambira. Abantu bakuŋŋanye mu bungi okumulaba nga bagamba nti tebalaba ku muntu afudde ate n'azuukira. Bakazika gwe bakatemula naye kati essaawa eno guzuukidde gukanyo gukwata ku kamera bagututte mu kaduuku. Batwadde mu katemba. Gwazuukidde. Ngamba bagende ku ntaana bamuziika singa batuukayo nga taliyo ng'entaana njerere ng'ebyawo yeebikudde enkoko tegudde ebbali tujja kumanya nti tuukayo ng'entaana Kenza atuukidde mu Wabinyonyi Zone awali oluganda lwe nga beewuunya omuntu yafa ne baziika ate n'akomawo. Ono yakomyewo ku 6 ogw'ekiro era abooluganda lwe baaganya okumugulya okutuusa obudde bukedde ne bamutwala ku poliisi. Mu kumutwala ku poliisi Afu agenze kweka kamera za Bukedde TV wano wakati mu bantu bolube. Mu kiseera kino abooluganda lwe basobeddwa ekyokukola. omwana we bwamutuukiridde omwana alabye nga maama we yennyini eyafa era n'omwana n'agaana omutuukirira. Gamba muno ebakima omuntu oli gwe yafa wiikisi bbiri waliwo akawanga k'embwa. Kaakati twanategeera tutya nti nno oba baziika mbwa oba baziika muntu kulwokubanga waliwo akawanga k'embwa. Bwe baamusuula n'embwa yaliwo tunaakakasa tuno kye tulina okukola tugende mu ntaana tuziikuuleyo omuntu tukakasa oba si ekyo tukubise obulanga omuntu eyali afaanana olwo mujje mu kino eki omulambo kubijja biri gudde mu kika kyagwo guleka kukuvuma. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi Erwe Justus Asiimwe abooluganda kirabika baziika mu muntu mulala. Mutabani we agamba yasinziira ku katambaala ke yamugulira akaddugavu wamu n'eddibu mu linnyo naye kati tuzuuliddwa nti oli yali si yeye. Mugeba Ishaka yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV 1.